Jenny Nabatanzi ngono mtoze w'ekikonyo mu luka gw'ekikonyo ekikandwa mu Mityana mulimi wa mmwanyi. Ebbanga lyonna abadde atawaanyizibwa n'endokwa z'emmwanyi nga n'oluusi asimba bimererezi. Nga tujja obumwanyi buno obukunkumusa obumeze obulokwa obwaffe nga tusimba naye ng'embala yaabo teba y'amaanyi ng'ate ziri abagula ez'omutindo eziri ku bbeeyi. Ono si ye yekka ne Godfrey Gadimba omutuuze ku kyalo Ssebbanda atugambye nti abadde asimba mmwanyi ezitali za mutindo. Emmwanyi z'ennima ŋŋanda ezaffe ez'edda nga nkuula endokwa gye nsanzaawo ng'egudde ku zange n'ensimba. Kyokka okukuza emmwanyi zino okuziggyamu kuba kusiitaana. Olimira emmwanyi n'ogiwa buli kimu naye nga tekula. Ekola yero. Buyongobera obuntu obwo bubadde bulumbwa obuwuka ne bukola kayero ng'akamwanyi tekakula. Ate bwe kituuka ku makungula zifuuka birerya ekibadde kibeetamizza okulima emmwanyi. Katwalira emyaka nga 2-3 tokajjangako yadde empeke y'emmwanyi. Oyinza okunoga emmwanyi n'ofuna ku tampeko nga 4 omuti omulamba tampeko 10 ogubaze nnyo. Kati bano n'abalala beetoogeddeko nabo abagwa mu kkowe lino oyinza okugamba nti banditandika okufuna mu kulima emmwanyi oluvannyuma lw'okubasembereza emmererezo y'emmwanyi z'omulembe mu kitundu kyabwe. Ekitongole ekivunaanyizibwa kunoonyereza n'okumerereza endokwa z'emmwanyi ki National Coffee Research Institute kye kitaddewo emmererezo yaakyo ekikonyo mu Mityana. Bano okujja mu kitundu kino bassa omukago ne bannakisoboka okusobola okudduukirira abalimi b'omu kitundu kino. Ntugamba tujja kunoonyayo abakugu abaagala abantu abalina abantu abalimi tukole senta y'okuyiiya oba senta y'okukyusa enkola etukolamu omwanyi. Kubanga ekimu ku bintu abamu abantu kye batamanyi nti tekinologiya ono gwe bakozesa abaddewo ebiseera emu abantu abadde atuyitako ng'abantu tebamukozesa. Kati kye tugenda okukola mu mukago guno kwe kuba nti no tusobola okuba nti bwe tekinologiya yenna akoleddwa ekituuza bamusanga wano. Ssentebe w'enteekateeka ya Kisoboka Godfrey Kiwanda Ssuubi agamba nti ensangi zino abantu bettanidde nnyo okulima emmwanyi ekibadde kiwadde abafere omwagaanya ogw'okuguza abantu endokwa z'emmwanyi ezitatuukanye na mutindo. Abantu bangi bavudde mu ofiisi ne bakuŋŋaanya busente wa butonotono baagale batandika okusimba emmwanyi. Kati kitegeeza nti dimandi y'endokwa yegenda kweyongera nnyo. Kati dimandi okuba yeeyongedde abafere n'abantu abaagala okukola ebicupuli baagala nnyo okukolera mu nkola eyo. Kiwanda ng'alondeddwa okuba omubaka wa Nakori mu ggwanga lyonna agamba nti enteekateeka eno yakutandikibwawo ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ngenda kukozesa ne kapasite gye bannonzeemu nga national ambassador okubeera mu buli sub-region tuteekayo facility efaanana bweti. Abalimi basanyukidde enteekateeka eno. Tuwadde n'okuyaayaana okw'endokwa kw'amaanyi. Abantu tulina ssente naye wogenda okwa toyinaawo. Tulina essuubi okuba nti bye tuzze okuyiga wano bigenda kutwongera nnyo okusobola okuba nga tusimba emmwanyi eziri ku mutindo omulungi naddala kati. Kubanga mbadde n'enteekateeka nnene nnyo mu nsonga y'emmwanyi zino eza katingi naye nga simanyi wasikuka mmwanyi. Kiwanda akkaatiriza nti emyaka 5 Mityana ejja kubalibwa ku zimu ku disitulikiti ezisibukamu emmwanyi z'omutindo mu ggwanga. Tunagenda okukimaliriza emyaka 5 tujja kubeera nga tuexportinga nga mu Mityana wano north oba n'ekitundu kino tetukyaweereza mmwanyi za bikuta oba ezakase naye nga wano bassebo n'abanyabo tulinawo kye bayita coffee plant processing plant nga kiri wano.